wabadde bagamba nti alien skin agudde statement ezebeerawo paka olwaleero tujustifyinga okugwako oba okubeerawo tosobola kujustifyinga kugwako kuba siffe twamuleeta ekisooka naye kati ate abakyogera tukole tutya anti era oba okyogeza busiru nagamba yagwa because bw'aba yajja tosobola kumanya nti ndi lwagenda bino byogera nga wafangoni oba Makko gwe mmanyi no anti kati tuli mu wrap-up y'omwaka gye tuli okunnyonnyola omuntu okugwa alina okusooka okuba nga amaze ebbanga nga tafulumya music niyo nabadde afulumya alina okumala akaseera nga bw'okebera mu bookings ze osanga mukooza amaseffuliya bookings zisobola okukenda tusobola okugamba nti asaze amaanyi nti takyalinga we yajjira oba takyalinga we yaviira mu Kivulu naye tekitegeeza nti total akoze eki agudde amaanyi go gaasala tebikyenkanankana nga we byali tutunulire ekiriwo kati that is Nkwakyo festival tugenda kugipimirira ku maanyi ge oba ekyo tukireke kiyite ng'ebivulu ebirala ebibeerawo kwasa mukireke ng'ebivulu ebirala ebibeerawo because that's a festive day you can even get an idle person atalina waalaga n'agenda kubanga ekyo ekivulu kya nusu mutwalo gumu tekiweza yadde kiro y'ennyama kitegeera kati omuntu bw'otayingira Nkwakyo festival era Nkwakyo festival bw'etajjula oluba okola ki kitegeera dayibula omutwalo mungi mutono ekisooka Saturday first abantu bakyakala nnyo Saturday first eringa boxing day kati eyo festival is not even by the festival it's an event on a festival day ekitegeera kigifula festival mulimu agenda y'okugaaya kati so kati abantu bakyakala nnyo mu government abantu bakyakala nnyo but era kijja kudetermine amaanyi ge gajja kudetamininga nnyo bameka abanakyakala wankulukuku because bwe banajja 13 nga tuga kale yabadde festival de katujjeko 10 tukale bano babadde bali mu kisaawe ku namba 7 taddeko alien skin sisiti ya danger olimba baluyita kiti tibiyita alien skin yakola ennyimba nnyingi zino omwaka naye luyimba lwolaba nti yagezaako kufaayo ku principles za art namba 2 you know me city at danger alien skin nebontiisa bonus track era nja kuzaawo pate ndeka nkube pate twatambula bulungi nnyo kakati musoke mumbuli amateeka agafuga lisiti zammwe oba gafuga ennyimba ezisinze mu mwaka oli waba yafulumya oluyimba lw'omwaka oguwedde ne lufuga ezibaddewo omwaka guno kibi ki okuba nga temumutadde mu lisiti zammwe ate oba gwetegedde guli mwaka guli lwaki tukwata era singa gubadde guno mwaka mbadde ngenda kukwata ono muwalaani Spice Diana sirejula nani muwadde namba 3 oluvannyuma lw'okuba isima nti babloga batandika okufunanga amaloboozi n'amasimu agabatiisatiisa amayitirivu byali byaddala ng'oli akusindikira n'akugamba kati Makko gwaddako byaliwo ebintu ebyo byaddala si byaddala nze oli yaŋŋamba nawe wafuna ku masimu ago oli yaŋŋamba goga essaawa yonna kakati ennyumba yange Maka yamanye waka eno ku ddirisa ly'ensuba eri ewasemba waliwo akati ka neighbor kakoona weegati kati akati ako ebinyonyi bigwako n'ekiro kati kavanko obutotogole bugenda kukuba ku ddirisa n'obugumuka kyala nangaa naye gunirwa kadde ez'onkoko katono ndowooza osule mu ffumbiro era natuukako ko olumu nzijukira mukyala ndowooza naye teyakitegeera ye alowooza it's a sign of romance emugamba naye manyi nje tusuleko wansi kati we twasula wansi ngaliwo omufaliso omulala biki tuteekawo omufaliso omulala netwebaka nemubuuza do you like it koze nti kati naye nze nga kyeŋŋambye nsula ku ddirisa omuyayi bwajja wano okusuna terijja kukwata ekya taisima tetukimanyi naye enfaaye tugimanyi kino nze ekintu bwe kibaawo njagala nnyo buli kizibu kijja nenfunamu byakuyiga faaye kwa isima kujjukiza eri Uganda ne society nti wano tetuli safe naye mubutaba safe tulina okujjukanya ntuwangala n'abantu ab'emitima emibi n'abantu abatulowoozesa nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons
batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Nsanzi basangwa Kibuye ku Ntebe Road, bali opposite ne petrol station okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya yenze Nyondo Rosette. Era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula, kikuyambako ate okubanga okiralinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo. Tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ewamu ne TikTok, Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glam. Tumaniza mu International Conference for Healthcare and Social Work. Egenda okubera u June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre, 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Gomulumo gulinti Health in a Social Perspective. Obugenda kubera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Matino conference tesosola tujja kwaniriza bamama, batata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betulize ba social workers, gamu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-387-288-9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato, omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Mbabuzaako mwenna abatulaba okutoola ensi yonna, n'embebaza okuba nti mubadde balabi balungi okuva omwaka gye gwatandikira ate paka wano we tutuuse. In fact kati wano we tuli nze nyina okukkiriza nti twayingidde dda omwaka omupya oba wakisirani Buule okugamba nti nga tubuza bubuza saawa. Eno nze gyebwa
nze bwagize omusajja yankubye naku 2 eziyise ndaba wagudde mbabbi si babbi omusajja kino wenkikunyumiza oba tobaddewo nandaba bano bayinza okulowooza nti nimba naye nagenze nenva ku Daily Monitor yesterday but one neninya takboda nagirinyidde bwayizi omusajja nantwala ku bypass naye ng'avuga kantindigwa pida imugawayi ng'ovuga bulala ne tulyoka motoka etukonamu katono tetutomera muyingira omwala nengwako nenve nenze nengweri n'ovuga gogolo ya amagulu gonna ne gamenyeka ne mutunulako element ye yabise ne netunulira esati gyendi mweyulise era ino side ennuma ne wano ku mutwe esati eyulise ne wano mu kibatu nga mwe muyingidde ejjinja nga musayi kujja mu kibatu kugamba kale kasera kazibu nnyo kati nenga bantu tuzikira bwe tuti nekebaliza Katonda nenga Mukama ondaze amaanyi gonze mbadde simanyi nti omuntu asobola okuva wali nga adde atambula n'atakola ki n'atatambula era kyensaba gwala abalaba wano so wa boda yekka n'emmotoka bannaye tubimwesa bobo oyagala ku papa kiira Makko bobo ova ewaka kiirako oleme kukozesa ndiima mu kifo ky'okubeerawo genda wena mu lugantu gange olaka ng'ogwa lumanzira omusota wetwe tutandise programu y'olunaku olwaleero nga tuggalawo omwaka 2023 ndi ne Buule musajja wange tutambula mwaka tetukuggalawo tuwumbawumba okukuggalawo n'okuwumbawumba enjawulo erimu okukuggalawo kibanga kibi kinene kyawanga guddire kigwana wala kale tuwumbawumba omwaka 2023 nga twaniriza omwaka omupya 2024 so Buule ntambudde naye programu muze muziraba era mubadde musi era tubasuubiza omwaka 2024 nade ngamba Makko Williams awo nti amawulire nga kooyi naye omwaka gwa 2024 ngenda kubeera active era okukola ebintu ebirungi ebigasa abantu era ezimu ku channel zengenda okubeera dedicated okubeerako ye Cavuton mbawo obudde bwange nga tubeeko kye tugobereranga era gwe omwaka tugenda kusimulula ngenda kubawa series Buule yani ntuuka ntya amawulire nga tuukamu ntya mulimu ebintu abantu bannyo bye bamutumanyiko n'abalala ne babagamba ebintu nga tebuwulira waliwo yagamba abantu nti yasoma nange emukono era nga nsemba nnyo nga bangoba nnyo mu kibiina naye mukono nze okumanya mukono ndowooza nali mu vacation ya senior 4 ng'ovudde Busoga ndi waffe Mpigi mu vacation ya senior 4 muka kitange yafiirwa muganda we era bakojja awantu ne batutwala tugende tukole mulumbe tukole emirimu mulumbe mu kirowoozo eyo nze gwe kumanya emukono oli n'agamba mwasoma mwena nga twasoma ffenna ate nno ng'akakasa era buli bandaga akatambi ng'akakasa nnyo nze nasomera mukono oba ayinayo Buule omulala nga bamuyitanga Buule bangi ng'atatufaanana bangi go mirundi gy'obuzwadde mu bantu Buule oba Nabuule olabe bameka Buule babuulizeeko ddala tulaba ku mukutu guno atulaba bannange manya gange nze Gabriel Buule ndi munnamawulire okuva ali mu kitongole ky'amawulire ku Daily Monitor naye nga ndi musanyufu ate okubeera nga nze wana tugabaneko byennyina wamu nammwe Makko Williams naawe tuba tuli awo noneegattako omwaka guno ne tutandika okuba nga tusunsula ensonga ate abantu we tugumaliddeko ababadde basiima ate okimanyi nakwegattako nga Buule amaze ovuula Buule yagenda n'agende nanti asitagende na ewa Zanzibar n'atambula ensi za wansaawo ayagala nanti kuteeka eyo property ze otandika okukuba essimu ye nga tomufuna omanya nti kati akkiridde naye okoze bulungi Makko nti naawe bukyangu neegattako ekintu tukitambuza soko babuuzeeko awo babuuzaako mwenna abali ku Cavuton Music amanya n'eddoboozi Makko William muzzukulu wa Makko nzala yeekayunga kansala omulondo w'abantu b'entenjeru muli mutya mwebale kumalako mwaka mwebale okutambula naffe mwebale okutuwagira n'okusiima bye tubaweereza
Buule side yo gobo soko okutuyisaamu gwe ng'omuntu omwaka guno 2023 gukutambulidde gutya era omwaka guno tegubadde mwangu ate gubaddemu ebyokucountinga bingi byogamba nti bino birabwako n'ebitalabwako bingi n'ebichallenginga wadde nnyumizaamu mukwano gwange Makko oyo ne mugamba nti amaka gange eyo saatera nnyo kwagala kuteeka bulamu bwange mu bantu naye yamanyi twogera openly the challenge zamino nanga Buule kyobaddeko si kyangu mwaka gwe gumu n'enfirwa mu mwaka mubeera twazaalibwa abaana tugendeyo mu 5 mu maka gamu naye mulimu muganda ogobeera oyagala ennyo muganda wange omulenzi yakeerwa n'agamba oluto olunuma tugenze ensambya egundi erubagaawo teyavaawo okitegeera yes ate nga kijja nga wayiseewo omwaka gumu nga ne taata naye akoze eki yes kakati challenge zibadde bimenya nnyo nosisinkana obuvunaanyizibwa bwotasinkanye kati mpeerera abaana kyenkana bagenda mu 9 okitegeera kati ate nange nnyina abange obulamu bwe butyo ku saidi ya naye kyenjizeemu nga guggwako njizeemu okujjukira obuvunaanyizibwa bwe nali nasuula oba okukkiriza mu Katonda nti tubeerawo nnyo ne tugamba nti Makko n'agamba kijja kuggwa maani kijja kuggwa muganda wange ebyo byo bikijja kuggwa biggwera ku mumwago naye nga mu maaso ga Katonda waba agambye bigaanye okuggwa bigaana ntandise okweddabulula okujjukira okukkiriza nti Katonda lyekkubo ge mazima n'obulamu ebiseera ebisinga tetumanya kye tuli okusinkana paka ng'osinkanye abantu abakuzaamu amaanyi esinkana ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'aŋŋamba nnenyumirizaamu nnyo olumu mba mukaawumu naye n'aŋŋamba tukwenyumirizaamu nnyo at least oba kuki oba ku mulamwa era ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'aŋŋamba nti ebiseera byange by'omu maaso bitangaavu era bitambulira ku maanyi gange agali mu kulwanira ekyo kyendi n'eddembe lyange era nenfuuka n'ow'enjawulo nze omu ku bantu abatono abawetawera 100 bagobera ku mukutu omukwanira wala ogwa X oba Twitter. Ndoza tutandike n'ebirungi ng'otubuulira gwe gy'otambuddeko banene boosisinkanye then yongerezeeko ebirala. Ebirungi bingi naye bye tufunye mu mwaka guno otambuddeko obusookera bingi nnyo tambuddeko mu Uganda muno monna Uganda nkyasooka kulambula Uganda ndyoke nnambule ewalala naye Makko mwesemu ogwo omuze mbadde njagala guno omwaka nga gutandika ennyonyi eyo si ya bbeeyi mwattu naye si ya bbeeyi ekitambula ekirungi ky'okutambula si malala kukyusa ku birowoozo era nze njagala nnyo abantu abatambula muve mu bulamu nnyo Dubai temumufaako nnyo kubanga ekiri e Dubai nti abantu basinga okujjako ofunye omukisa nga bano balujja n'ofuna okutambulako eri mu mabbalibbali naye basinga bakuba mu moolo zaawo mu biki n'abeeraawo ng'ali mu kamunguzi nga tategedde nansi toli musuubuzi n'otuukira abasuubuzi yes nze Dubai bw'oba ontwala Dubai balina kuntwala eri mu makolero mu banaku eyo gye bali eyo n'entegeera ensi bwekola ki bwetambula. Nze Uganda yo ngirambudde naliko e Kasese mbaddeko Fort mbaddeko Hoima ntambudde ebifo ebyenjawulo mu Uganda mu ngeri yange ey'okulambula n'okumanya ekkula Uganda nga bwe liri. Biki by'osobola okwenyumiriza mu mwaka guno ng'omuntu by'otuuseeko? Bye nsobola okwenyumirizamu nti nkyali mulamu kikulu nnyo sifunye ekiwundu kyonna siremadde ndi mulamu ate ne jajja wange akyali mulamu byensinga okwenyumirizaako mu bulamu. Kale njagala tutandike n'omulimu gwaffe gwennyini gwe tulimu ogw'amawulire ogw'okwogera okwanalizinga ensonga n'okubuulira ensi oluusi yaba tebamanyi oba bebamanyi okubyongerako eddoboozi. Nga tutandika omwaka wakati awo twaviirwako bannaffe tujja kunokolayo omugenzi Isma All Access yatuvaako tuyinza butamwogerako kuba mu kino kyennyini kyetulimu oba kyetukola yali visible nga wali abantu bamugoberera. Ekyatta Isma tetukimanyi naye enfa ye tugimanyi
kino nze kintu we kibaawo njagala nnyo buli kizibu kijja n'enfunamu byakuyiga kwa isima kujjukiza eri Uganda ne society nti wano tetuli safe naye mbutaba safe tulina okujjukanya ntuwangala n'abantu ab'emitima emibi n'abantu abatulowoozesa yadde nga tugira twogera byonna bye twogera n'oku-exercising eddembe lyaffe kubanga kiseka nkubula oba omuntu ayogedde bubi oba ayogedde atya waliwo kye tulina talina kweyawulako waliwo kye tuyita eddembe ly'okweyogerera oba freedom of speech ekitegeera kati bwe tubeera mu nsi erowoozesa nti eddembe erimu lisinga ku ddembe eddala ekyo nno kiba kya bulabe kakati kyensaba nti wakati mu ku-exercising eddembe lyaffe n'abantu baffe tuwangala nabo bayige nti omuntu waba ali ku ddembe lirya exercisinga bambi muwulirize oba n'ekirala tukozese eddembe eddala obutajjaawo ddembe limu nti waliwo there is a right to fair trial oba fair hearing nti waba akusobeza tomutta mukwate mamuse mu kaduukulu embuga zikole ki zikole ekirala fumintiza nti bwonotta bameka kitegeera naye n'ekyo neŋŋamba bannaffe twogera nabo bwe tukubaganya nabo bino ebintu nti kituufu there is freedom of speech eddembe ly'okweyogerera naye waliwo you can't guarantee freedom of after speech ng'omaze okwogera tosobola kubeera mukakafu ku kiki kiddako ng'omaze okukola eddembe liryaki eryokweyogerera okufa kwa isima kuyina engeri gye kwatwolako ku bantu engeri gye bakolamu omulimu gwabe mu kwogera kati omulimu gwa blogging ogwo gwava dda omulimu gwa blogging ye foomu ya independent journalism emaze ebbanga eddene naye mulimu ogwo ogwa blogging mulimu kyetuyita breaking limits nti babloga n'abasookera ddala okubloginga ku za hurricanes balina bye bayogeranga nti bamawulire tebabagambye nti ffe tulabye 10 be bafudde nti tulabire nga baziika ate gonowakana amawulire bwaba alinda poliisi eyogere ffe tulabye kozi nga baziika kakati nti ekintu kino kyakanga nnyo era kyakostinga eddembe ly'okweyogerera kitegeera isima yali adefines odds ng'ajja nayogera ekintu n'avaawo nakyo ng'era abantu bameruse njagala okugamba nti isima yekkasi bwe yali ng'ayogera omanyi bwe tukola bino ebintu obaako gwoinspiring omulala nze nagambanga nnyo abantu nti musome nnyo bw'oba ogenda okuwugira era kati am proud nti ndaba nnyo abaana bajja ku mikutu nga gino newogera n'ogamba nti ono nno yanoonyereza yanoonyereza kubanga kyekyo kati ekiriwo nti kino kyanafuya kati ne dynamics nezikyukamu nti kati okwogera kuno okwacyakacyaka kwakabampaane kulayika kwakendeera ekitegeera oba okwokukyamuukiriza era nekitali ekyo newamu mu kyo nti ne bannaffe aboogera ku mikutu gino ate abamu batandise kukola ki kukwatawo bitambula nga bagenda era ate gamba Makko ne Buga wali opportunity e Canada tugenda ngamba sooka ondekemu ne ngamba naye kakyagumye ngamba sooka olekemu ngamba Uganda okuva kwa isima kuletedde abangi otulanga balekeddeawo olusokola omulimu guno okwogera abamu kyekibaletedde otambula that is Buule Makko kati gwe njagala ombuulire ebintu bino kwali omukwano gwa isima in fact waliko manager wa isima era yafandi manager we mwalina contracting contract za mirundi mingi bwasinganga langi mani managinga biki byokusinga mulangi langi oba wano okwogera social media ne business ezimu mukombaka nezize kitegeeza mulangi yawe yaliyo omusajja kati mu social media era gwazitambuza waliwo amwana azitambuza bamita Happy Tyson jukira yalina local ne international management kati ali ku international kati aba international bebazi Happy yasizi abaloko mwabaki
twakiwummulamuko ne tubirekera happy. Because remember waliwo ekiseera we kyatukanga Isima tasobola kugulawo social media account Kampala. Okitegeera? We baba banningira mu campaign nga tebasobola Facebook biki. Kati nga tulina okufuna abantu abali e Bulaaya bamuyambe, so kati ate nga abaana bamwagala baali babiri. Shaibera ne Happy. And then ne tukwatagana ne ba Happy ne bagulawo eri kati eno ne bampa zilogings. Kati then we kyagira ne mbalekera zilogings baba nga we bakola ki. Nga we bakikwasaganya. Okay. Yeah. So abantu beyama ebintu nga Isima afudde. So ko tu update biri mu mbeera kiko ebimu byawulya beyama. No. Just abantu bali boogeza kabampaani. Kufiirwa wali mu kuziika. Abamu baali baagala kamera. N'abalala baali baagala ku showing off nti baali mikwano gya Isima. Oba baali bamumanyi. But tebaali. Ngenda kuwa ekyokulabirako nti Isima wamala okufa wayita ennaku 40. Tuddayo mu kusoma dduwa eya 40. Ndowooza mu baamawulire tetwabulayo wadde 10. Mu bonna Isima bonna omuwala oli yalagawo omuwala oyo yamwagalanga ennyo. Saala yafulumamu eggwanga. Ali Bulaaya. Yafulumamu eggwanga. Okitegedde? Titwatuka ne ku ya 40 awo nga ne gw'okuyana omugamba waayi tubulayo amafuta ga tenti tuwaddeyo ekyebiri ng'agamba kankuddire. Abamu nga bakugamba ffe twali tumanyi Isima abo abaliyo kati tebatumanyi. Obimanyi ebibeerawo omuntu kagamba wofu oba ofudde kye baali bategeeza. Very good. Kitegeeza nti singa Isima yali afiiriddwa baali baddewo bangi. Ekitegeeza naye engeri gye yafa kitegeeza baali tebakyamulawo mu mugaso gwe nga yaggwawo tebikyabakwatako. Era singa yali asobola okudda no yalikomyewo leero ndowooza yali badde ensi yonna kati yagikyawa. Omuntu bw'ofaamu singa Katonda yali akkiriza n'ofaamu ne bakuziika n'odda osobola okudda nga tokyagala kwogera n'abantu bonna ng'oyagala kubeera mu bisolo na binyonyi owangaalira eyo. Ng'okatirako embeera yennyini Makko. Okufa kwa Isima ne byonna by'ozzoolaba paka olwaleero biki by'oyiga era biki by'oyinza otubuulira? One, twayiga nti bw'oba oyogera oba ng'oblogging olina okubeera very careful. Omanyi waliwo thin line ku freedom of speech. Tomanya ddi lw'obuuse layini eyo bw'oba oyogera. Kati ebiseera ebisinga olina okuba ng'otunuulira nnyo n'omanya limitations zo zikomawa. Bwe mba ngenze ku kino ekintu nkomawa. Because buli omu yatandika okulaba ng'essasi lye liri mu kyemba. Nga tomanyi kati ne batandika okubeerawo ng'agamba oba bwe nnaayogera ku kino banankuba. Kitegeera oba bwe nnaayogera ku gundi anankuba oba bwe nnaayogera ku gundi anankuba. Okitegeera oluvannyuma lw'okuba Isima nti babbulooga batandika okufunanga amaloboozi n'amasimu agabatiisatiisa amayitirivu. Byali bya ddala? Ng'oli akusindikira n'akugamba kati Makko gwaddako. Byaliwo ebintu ebyo? Bya ddala. Ate nze nkubuuza. Si bya ddala nze oli yaŋŋamba. Nawe wafunaku ku masimu ago? Oli yaŋŋamba. Essaawa yonna kakati ennyumba yange Maka yamanye waka eno ku ddirisa ly'ensuba eri ewasemba waliwo akati ka neighbor kakoona bwegati kati akati ako ebinyonyi bigwako n'ekiro kati kavanko obutotogole bugera kuba ku ddirisa n'obugumuka kyala nanga naye gudirwa kati ezo nkoko katono ndowooza osule mu kkumbiro. Era natuukako ko olumu nzijukira mukyala ndowooza naye teyakitegeera yalowooza it's a sign of romance. Emugamba naye manyi nti tusuleko wansi kati we twasula wansi ngaliwo omufaliso omulala biki tuteeka omufaliso omulala netwebaka nemubuuza do you like it koze nti kati naye nze nga kyeŋŋambye nsula ku ddirisa omuyayi bwajja wano okusuna terijja kukwata Kagamba tactics zavaayo wakati mu mbeera byali bya ddala. Kiki ekiwa Makko amaanyi n'abavubuka abapya betulaba abazze kuba ujanga Isima avaawo tulabyeko faces kati empya muzze nammwe kati mugguse ensu. No, ebintu bino nabirimu naye sinali nabiwummula mu buwummuzi bwe baatusiba n'ensooka mpoyesaamu ne ngendako mu break naye nga nabirimu nga mbikola. Era ne show yabatwaza. Era ne show yatutwaza. So kati one bano betutunuulira nti abantu bangi bonna baalaba space because Isima bw'amala okuvaawo abamu ku baali bazze ba blogger basooka ne badduka ne bagenda bangi baatya
twalina babakiga facts baaliwo babukenya baani wala abafulufiga bonna nga bakyusizaamu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe nti bangi bakolaki bangi basooka ne batya yeekolera n'ayitamu nadduka n'agenda e Kenya ne yeekwekanga naye atidde essasi lijja okitegeera so abantu bangi batya abamu ne bakolaki ne bavaamu kati ne wabaawo space ate kati social media we wabaawo space omuntu yenna omugezi yasobola okujja n'akolaki n'agyencroachinga n'agiyingiramu so kati abaana ne balawo opportunity nga basobola okujja ne bajja bati bagenda okujja naye nga bamaze okutegeera limitation kiwoolina okukoma era nenyumiriza nnyo mu bantu babiri ku bapya abajja abakajja waliwo omuvubuka wange oyo yalinga mutunzi mu biseera ebirala namumanyanga nga mutunzi bamwita Kasiri Adamu owembi ogundi owe t-shirt eriko omutwe mumanyiko gundi eza Uganda flag zino colors yazikuwadde zino za bei kakati kakati Kasiri yajja nga Kasiri tayomba n'abantu ayogera sense kati ate n'ekirala nga astandinga bwe kiba kimuwulidde avaayo n'okuklarifyinga nti bana kino nadde nkitegedde bwene ne tufunako abantu omugigi gw'abantu abalina sensi abasobola okugamba nti bannange nsobezza naye si bwe mbadde nsitegedde okukola ki okukola wetufunira n'entambi awo wakyakira ennyo tambi yakyamukamukko katono awo ku incident ya gravity n'agenga so hard naye kati ntambi is so tough nti afaayo ntambi asoma ntambi tambukira nsonga wabula ntambi amanyino ganti kyosi nekirala ekinewunyiza ku ntambi nti alina nelega nti ensonga eyo ngiwulidda naye sigiinako nnyo bwino eyo tugireke tugende ku ndala so fa ndowooza be baliwo abalala ndowooza sibalaba waliyo omulala Makko ng'oggyeko ntambi ne Kasirye ani omulala gw'olabaawo abapya twogera bapya kati abakozesa space nti Isma we yavaawo ne bafuna ate bo mulala ennyumba siraba negundi ne Dayasazze Dayasi yaliwo Walugembe yaliwo naye ng'ate ali ku side ndala yaliwo naye ng'alinganze nga bw'olaba nze bye nali nkola naye nga yaliwo Walugembe mulungi nti Walugembe ategera industry ya art ate abadde afollowing nti facts ze ziri za muntu alabye nti bino abirabye kiri ku ground abadde ku ground tukozese ekigambo kyoyogedde nti abantu bano balaba space nti Isma avuddewo ne bafuna omukisa ogwo ogulumba ground kati twogere twanalizing okuvawo kwa Isma n'okwogera tudde we kuyimiridde nga tutunulidde muntu ono oba Isma we yavaawo eyo space gye mwogeddeko ddala waliwo abakoze ekimala okulaga nti oli we yava wali wazzeemu tebakoze ekimala naye kituzeeyo na ku fakiti nti Isma byeyayogeranga byalinga byebyo nti tebimisingika byo biina can we do without it well Isma ibakongako byayogera but Isma was a verbal mercenary ekitegeera nze olunaku olumu Isma yanvumako igwe nekigwa kitya naagawe Buule tategeera era sina netuuka neŋŋaa Isma muganda wange ennakozi nanga nze oli muganda wange oli mukwano gwange bino omwana bya bulogo omwana yadda nadde njawo mukoye nokko omwana naŋŋamba nkuyiseemu naye at the end of the day tuli ba Luganda tetuyomba tuli ba mukwano nakane kakati omusajja akikola kyono kuganga akuwa just Isma wa kamera yali very different from Isma twaina ba Isma basatu gwe manager nze kankubulira Isma eyalinga ku kamera ngayogera ku TV nga wanjawulo ate nga wa quality nnyo ng'omulabira ddala kati Isma wa ku YouTube wa Facebook live ne TikTok live kumacha
awo nga bwakacha gayo kumacha nga bwakacha live yali ekutakati oyo ayito muyoya pena sala maso ge kati isima gola ye mu bungo sinkanye. oh my god I've never seen a disciplined man like isima namusajja mulala nnyo muganda wange olyotya ninga olyotya Buule bigenze bitya ai kango kyewana ekinyanyi tambule bwoti ensisi nyango notukirako ewaka a person who feels other people's pain bino balabi kati nawuliranga bana nupu ngagamba isima biki ojukira bino basondanga mu nupu isima ya gundi tumujje mukomera isima ya gundi tukole wetu esi muga why bano be baffe ade tuli ku government kanteke ekitwalo nasindika anti nasonda ye blogger ekagwe nakasoko okulaba yali ablogingira NRM nga n'abo opposition bali bamunyumirwa in fact ngera basinkana babeera mu mbozi because ye kai blogger owe NRM yasoko gendako ku NUP na atagoba ate ne bamusisinkana nga bali mu mbozi bali mu kusaka busesi bala mukadde atayina buzibu kiva kuki omuntu nakola naberanga ayagala side zombi anti isima wadde yali we NRM naye nga alaba ekikyamu mu NRM nakyogera ng'alina okyogera nga bwe kiri Buule Makko asobola okubeera isima ow'enkyalo tasobola kubanga isima ali omu kati mulimu Makko byatasobola kati Makko ne bw'okwata n'omukwata embaddi Makko tasobola kubeera nze nsobola okukangula eddoboozi waggulu naye Makko tastabulina obwo obulamu Makko ye muntu asobola onnyiiga n'akiraba awo n'aga gundi antamye n'akireka nekikomako eyo level n'akwesonyiwa n'akuleka mu space yo kati isima ye muntu ajja okujja n'akarakita assassinating kati ye it was like a verbal gangster tetulinawo muntu yenna in picture taliiwo singa aba yeekalinze bulungi n'asobola okukola ekintu kyakola taliiwo ndi naye yali akigezezaako yandibadde muganda wange wisdom kaye naye takola ki sobola ayina design ye buli omu ayina design ye isima kiki ekyo ekyenjawulo ekyalitira okuba nti newe yali afudde video ze zisigadde zibeera relevant no ekisooka isima kye yatulinako kyali kimu mu babloga bonna abaliwo ensangi zino isima yali atusinga obukulu kimu ngera kyenyumirizaamu okunsa isima yali yalaba ebintu okuva mu kinaana kuba yali ategeera mu gyekinaana bw'otunuulira kati ba blogging abaliwo katutandisa okutegeera ebintu kuva mu 2000 era tusobola okubyogerako buki obulungi oba late 90s kyakusatu isima yali versatile nti wali osobola okujjambya fashion wamulaba kuba Miss Uganda n'abakuba n'abaanika n'abateeka wali okitegeera najja mu sports n'akuba because yasambako ku mupiira n'ayogera najja mu entertainment n'akuwa reference najja ku politics n'ayogera kati ogenda otunuulira nti kati fe abalala abaliwo nti oyinza okutuuka mu fashion ng'oli tasobola kugyogerako ng'ate oli doctrine ye yakwogera ku entertainment strictly ategeera nnyo eby'entertainment waba kuyambye nnyo n'agendako ne mu politics okitegeera nga bw'otuuka mu kwogera ku bino ebintu ebirala social life ebikwatako ku muntu wa wansi ate ye tajja bigendamu nnyo ebyo okitegeera nga discussions zaffe abasinga ziri limited ku bintu ebimu tetusobodde kugoyinga extra mile okweyongerayo eri nti isima bwe yayogeranga ng'asobola n'okuweerako reference ku ki ekyaliwo ku mulembe gwa Amini ng'ajja okitegeera n'akulifaalinga nti mukaaga yakola bwati ne bwati ne bwati okitegeera kyakusatu yalina ekintu kimu nga ne bw'aba akulimba asobola okulowoozesa nti kyayogera kituufu alimba with reasoning talimba fwa ng'asobola okutulako n'akugamba nti gundi ekyamuziikisizza wano gundi ensonga eno neno lwaki teyamututte wano ng'alina ekijja wano okitegeera kati ye n'akutemeratema n'azikuteera gw'omulabi n'otandika okwengonoga wamma kino kituufu okitegeera kati so yoyo isima kyekyenjawulo kye yalina ate bano abalala ffe kyetutakola ki ffe kyetutalina tufe abalala oluusi tukyogerako oluusi n'okigendamuko deep katono ng'okozemu kalisaaki ka katono naye ate n'otakyongerayo nnyo kuleeta nnyo facts omanyi abantu abasoma history bakimanyi history kyebalabaga history repeats itself nti ebireetera olutalo lw'e Sudan tebyawukana nnyo nabireetera olutalo lw'e Uganda oba olw'e Congo oba olw'e Rwanda okitegeera nti osanga bye biki ziba ze zimu
kati so bw'oba osobola okunaleetinga ku lutalo lw'e Rwanda ng'okozesa reference ku kyali e Congo oba olutalo lw'e Sudan n'okozesa reference ku kyali e Rwanda nga genocide ejja okitegeera omuntu ono aba akuwuliriza oba omugidde ekifaananyi ekyamaanyi okumulaga nti kyoyogera oli knowledgeable about it naye kati fe abasinga nti ojja ate n'oyogera bwogezi ku lutalo lwa Sudan ng'olaga nti simanya aba South Sudan ate bakoye bana aba Sudan yeno okukola bwe bati bino we biti simanya bano baagala bakole bwe bati bano we bati naye onaga nti naye gundi we yali yeeyawula ku gundi baakola kino na kino era kyaleetebwawo kino na kino okitegeera n'akuwa reference eyo n'akuteekaawo n'akuleka nga byakunyonyodde obitegeera so kati oyo yali isima kati ekirala ky'oyinza okumanya nti isima ebiseera ebisinga ebintu ebikwata ku bantu tebikaddiwa kati isima ensonga ze zaali ziroketingako in day to day life ebitambulira mulamu bwaffe bulijjo byetulimu ensonga lwaki ekihappeninga today tuddayo nga yakifunako okay awo tuba tumufunye bulungi bwe bulamu bwa isima awo mule mirembe omwaka guno twamufiirwa era nga n'abalala abantu bafula abantu babo oba n'abantu nga bazze bafa nga naye ako kato bwe yafa ako kato naye yafa ne gundi mutabani wa Nadduli Jakana line yali yempwane Jakana naye yali azzenga mulira nsanafu nnyo yali akasuka by the way Jakana naye yali mumira nsanafu nnyo mulimu element y'okutyera enfaayi ndowooza bibo even lagu ye muyimbi naye afudde disya mukama yamujjulula ani omulala ku kya Evelyn osobola okukozesa ekigambo nti mukama yakola ki yamujjulula kubanga Eva nayogeranga naye waliwo ebiseera weyatukana nga Uganda nze kati siteekeddwa kuba ku nsi wabula Katonda yakkiriza ngoleki bereko era kintu kye batamanya ku Eva yakkiriza nnyo Katonda mu mwaka ogwo gwasembayo n'ennyimba n'azimba eza gospel kale so twongerera okusaasira abantu abafiirwa abantu baabwe tuyinza okuba nga tulina abantu tamanyi naye nga gwe naye baakuluma mu mbeera emu oba endala njagala gatutunulira kati ebisinza okubakolera amawulire agasanyusa nga bibadde bibatambuza mutambuliza okwo emboozi mutambuliza okwo alowooza alien skin gwe twatandika naye omwaka simanya ayinza kuwakanya mbeera nti alien skin akoze amawulire ate abeereddewo Abanayuganda alien skin yajja bwajja muyita circumstantial artist nti yajja olw'ebibambe ebyamuleeta nti munne omuyimbi munne yalema okusiba obusungu n'amukuba oluyi oba oliawo singa oyo tewaaliwo oluyi oyo tetwandikoze eki teyandibadde nnyo w'amaanyi bw'ate naye n'ekirala Alien yennyini n'afuuka mwana mugezi nti Alien n'atuuka ekiseera nga buno obubeera obumutuukako buli kimutuukako akikamula n'akijjamu ekimugattako n'asigaza namba kye tuyita talkability mu media nti yasigala ng'akuumye buli kamera ng'ekolera eki ng'emutunuddemu naye nze ng'omunnamawulire wa arts journalist sijja kwagala nnyo mu discussingemu art kubanga art kintu kinene nnyo kyanjawo kirala aye kintu ekirina okuweebwa ekitiibwa ekyenkomeredde Buule lwaki toyinza kuteeka Alien mu art tugende Makko akwatira awo tugende mu maaso kubanga omusajja tefaanana naye it is art nze bwe manyi art tebamufaanana art kigambo kinene nnyo music si ya defining art yekka art alina ebimudefininga bingi nnyo n'okuwandiika nekyo tuli mu kukola art n'abasiiga ebifaananyi art so kati bwe tuba tudiscussinga art era mudiscussinga mu music industry nti yasinza okukola amawulire mu music industry oli kyabadde agamba mu bayimbi yasinza okukola amawulire mu bayimbi ate abantu bw'ogamba nti yasinza okukola amawulire mu art omulabi wa movie ajja kubeera yakugambe nti ekitegeeza ffe abazannye firimu bweti ne bwetyo tukoze mawulire Shamimu ajja kugambe nze nakola namukwakkula ku Serena nendeeta omu Nigeria sikoze mawulire kati mu sekita ye mwagwa nti ng'omuyimbi nti mu bayimbi mu 2023 abeetisse
yasinze okuba n'ennyimba ezisinze okutrendinga nnyo omwaka guno nnyimba ze pate ekoledde ddala bulungi nnyo ku streams ez'enjawulo ne City at Danger zibadde z'amaanyi. Kyakusatu yali yayiga butya yagenda okujja mu industry eno ndowooza yasooka kukola research. Abantu abasinga babadde bajja mu industry badde tebamaze ku researchinga butya music industry bwekola ki bwetambula na bweyina kubaawo nti most of the people badde bajja na ssente ng'oli akimanyi nti music industry weetaaga okujjamu ng'olina ssente bw'ojja ne ssente n'ogulirira ab'amawulire ne bakuwa tookability ku buli muntu n'okuba oluyimba ne balusudiyasudiya n'okola ki n'oyitawo but ye yajja ne strategy nga teriimu ssente naye ng'akimanyi nti asobola okufuga music industry at least emyezi n'eginaaba 8 oba 10 nga tataddeyo tafuddeeyo bagwa oba agenze oba tagenze tebimuluma talina kye yateekamu. So kati najja ye ne strategy eyaki najja ne character ye okubeera unruly nti kuviira ddala bw'olaba enzija gye yajjamu nti yajja tumwogerako buki bwogezi nga tumwogerera olw'empisa abamu ze twalaba nti mbi nga yalaba mpisa z'eki nnungi nga tugamba oyinza otokola vidiyo ng'oli omuddo osiiga kifaananyi kyeri abaana bagenda okukulaba oyinza otya okujja nga olwanalwana okitegeera omuyimbi tubadde tumanyidde nti omuyimbi alina kubeera ng'ayambadde anyumye naye ali ne skin yatandikira nga ajja ne mu bbaala ng'ali mu kinu kye nga yeekubidde ekinu kye ne vesti seera erimu kati ennaku zinadde akyusizzaamu ng'ayambala ku t-shirt n'amasaati n'anyuma naye we yatandikira wali nga yambalako ne ku suuti ne kanzu era yamaze n'agyambala so kati yajja n'ebintu nga bw'obiraba ddala oyinza abasinga nga tubaga ono bayavudde mu kyalo kyawaye so nga ne tumutwalira mu character eri ey'okubeera nti munaku okitegeera nti yajja mu embeera efaana nga apiyaringira abanaku nga bw'omulabira ddala naawe olina omukwatirwa ekisa atisiti omuwagire ogamba ono omunaku ayambala ekino atisiti kamuwe ku ssente agule empale empanvu anyume alaika talina za saati alina yafuna za vest katumuwe ku ssente agule saati akoleki abike ku vest so najjira mu character yeyo nti yamusobozesa okubanga asobola okupenetratinga mu mawulire ebbanga eddene kaso kino ekyoluyiwe ekyajja nakyo nekimugattako nekibeera ng'akola ki ng'asobola okubuumingira ddala so kati nga nti ye yagenda okujja mu industry nga maze ogirisaakingako ng'ategedde ne line ki kwalina okukwatira ekitegeera research alien skin gwe yakola kisobola okubeera ekimu ku kimuyambye okuba nti akyali relevant ne mu mbeera ng'afunye okusobola tekiri proper nti yakola research yamukola research bamukola mu findings ne ba respondents na numbers kakati ekikulu kiri nti we've not seen a blessed person like this boy. Very blessed. Era bw'akeereja n'avalugalizinga this blessing, I feel so sorry. I feel so sorry. Era kyenkugamba nti tolwanyisa alien skin. Oyinza okuba olwanyisa Katonda. Okay. Gwe muleke. Yes, nze nzikiriza mu Katonda. Alien skin woba omulabi. Ola amaanyi ga Katonda. Katonda akeera enkya n'ajjira abantu nga tebalina kye bali n'abafuula ekintu. Abalangira. Wabula Katonda bw'akuwanga akakakisa. Muganda wange amalala mpola. Okakendeza bukendeza. Otakendeza mpola. So to you Buule tulabayo omuntu asobola kulwanyisa alien skin. Tosobola. Kuba badde n'entalo ne ba promoter. Anti kakati ye kyakola asizinga situation. Balowooza nti ze nwanyisa alien skin nfuna ki? Tebula mulwana. Kati alien skin oba ayimbye oba tayimbye oba alidde oba talidde obeerawo. Nze tebinkwata era mbeerawo. Tirinulinaako buzibu. Kati alien skin obusente bwagenda okufuna bwe bugenda okunzijavuwaza oba yacontribute nze butababeera nange na ssente. Just me nze nkolera abantu. Nze nkubuulira kiki kyendaba. Era ekyo kyalina okujja embeera mutamwagala yankoze eki oba yanzitira. Buule nga ddi abamawulire bavaayo ne beeyimba mu muntu tono tumuyina kuba kyaliwo Makko nti ono aliyeeni keyeeyisiza wati hatumuteeke waadya kwegamba n'akaluba
n'atulakira. Tebaaliwo abamawulire tebaaliwo just waliwo kakundi kamu nga kalina endowooza ez'enjawulo. Media bw'etandika agenda no one can stop it. Kubanga ebintu ebisiriwo bino byebakulimba mbu tulina TikTok tulina kimu. Please, pace is set by media. Even content abamu bakwata ne bateeka ku social media ezo TikTok biki era avaino kuki mu mainstream media. Agenda tebanga walingawo bantu ba lubatu ate nga n'abo abantu ab'olubatu abatabakkiriza bangi. Baba ove mu paaka y'aba Makko n'ojja olwanyisa omuntu teri eyali paaka y'aba Makko paaka eddako. Bulijjo waliwo enjogera egamba nti ab'amawulire okuyamba omuntu omupromote nga bamala kusasula. Simanyi yo amawulire yali alidde sente yali eri skin. I don't know wayinza okuba aliyo naye nze kusinza ku kyemmanyi ku banne naani. Gye bali naye tobamanyi. Sibamanyi bumanya. Industry eno bwetyo bwefaanana. Ne society ebeerawo ku extortion. Nti ne bw'osanga omunnabyabufuzi omukopi omunnabyabufuzi atasasula atawagaba yadde akasente nga lukwako. Era naye waba ayagala nti nakalya. Yes, katoyinza kuŋŋaaba munno amaanyi obuwagizi no conviction yonna eriwo okuwagira yani skin eva ku radio esinga ku luguudo lw'eggaba nti bwereere. Si bwereere. Ate ffe ba investigative journalists tukimanya tulina bwe tumanya oli agamba kati yaŋŋambye tumuyiseemu omusajja akubidde wantu tuyiseemu naye tesimunokola ki noziwulira so bibaawo bino biba just kweyisaako n'otandika okulaga abantu mbu tewali kiriwo naye nga mwattu kibaawo. Makko okujja kwa Alien Skin mu mwaka gumu n'abeera nga byonna ebyo byakoze abituuseeko kituwadde kifaananyi ki new phase mu music industry? No. Ne FIFA Maika yabituukako mu bbanga tono nnyo mu mwaka gumu yajja yali 2016 December ne Pisto tugenda okumaako 2019 nga yigidde Freedom City ataddeyo Ekivulu okitegeera zikutama zonna yazikubira n'amala n'atuyita mu press conference n'alowooza nti wa kitalo ye yali agenda eyo nagirimu ddala naye baba nalaba omwana bambi nga abeetondera era kakati ndi musaayi gwe fiki tasobya naye yasobya ne tugamba nti osobezza nebikolo yajjaawo n'akuba John Baka nali naye 20 yali 2019 yali 2018 we yajja zijukira yajja ku monitor awo 2018 najja ku monitor n'agenda wali ogwalaga sebo badde ndeesa akayimba kange bakateeke ku ddembe bakundagiridde egundi bampadde essimu y'ogwalo ng'ayogera namusimba oluseke nasimba oyo omwana naye akayimba tekakola ki so mbaga nti nali naye ku Kivulu kya Galaxy mu December bazaali 14 December 2018 2019 February yali agikubye tugenda okubanga abawunziko omwaka nga naye akibambye so kati siyasoose naye ekirala kyamulina okumanya nti buli mwaka wano mu Uganda wabaawo omuyimbi ajja ate bannayuganda bamuvinga ono easily nti essaawa yakakati bw'otuuka n'ogamba teri agenda kutunula mabega naye nga teruli mbadde nkuwa nti n'azawu naye yajja mwaka ogwo azawo yakyasobola okubeera anti ogwalinga oguddako ne bamuwa ki Ekivulu so kati bali jakujjayo kino nti byonna bikozi just kyakolamu ekyenjawulo kyali kimu nti ye miyimbi yekke yakasooka okutegeka Ekivulu mu wiiki emu ng'abadde mupya n'akiranga mu wiiki emu nekisakisidinga ekyo kyekyenjawulo kyakoze ku bano bonna abayimbi badde bakola ki abadde babaawo yes so kati kati ekyo kyo kyakikoze naye kya rekodi ya venue mukireke abantu baali bangi naye muganda wange ngaddi bwe baaliwo ku Freedom City gundi yajjuza eyo abantu ne bagenda wabweru nabo Spice naye akijjuza gundi Fiki bituse yasembayo oh my God. He attended music
nga tetujja mu ntino nature alien kyalimu nti waliwo embuyaga eyaliwo nti mwalimu obunyivu n'obusungu ng'abantu balina olaga amaanyi ago naye tutulya music nga yaleese abantu it is Spice Diana with the record ko Freedom City abasigadde ne bagoberera kakati lwaki abayimbi betulabanga bali indisciplined oba bebalabanga batalina mpisa ate bamaliriza beba stabilizing mu industry basigala bebayitawo ne basigaza following ate kubanga society yaffe bwefaanana ni society yaffe wangalira nnyo isimu mugenzi isimu twali twamukomeza naye n'ekigambo kyayogera tuwangalira nnyo ku bambi kakati wano ekisooka katawe branding nga byonna line gy'olina osooka okudda nti gwe tolina bw'oli oli munaku nnyo kati kibalabiramu yalya ne skinning buli muntu amulabanga is part of us ekitegeera y'omu ku bo y'omu ku ffe naye Buule njogera ku characters nga wona laba nti wininwaji nsimulula ebiika byoyagala akoze kino na kino na kino nsimulula ebiika byoyagala empisa embi ziri mu bantu ena abanaku n'abaavu abantu abayita mu kusomozebwa balina empisa zaabwe embi zebatandika zebaagala justifyinga singa balabawo omuntu akoze empisa embi kakati gwe tujesanga era ekikazikazi ekivuma abantu ku muzigo ngaera kiwagira nwaji kubanga nabyo kyayisizaamu neiba empi naye nga kyekyo ekituufu ekyokubeera violent nedda abantu bwe batyo bebakola ki be bangi buli muntu afaanana abawagizi music this is factual kino nkikugamba nti buli muntu buli muyimbi atuuka ekiseera buli bwowagira omuyimbi oba music gw'okonsuminga otuuka ekiseera n'omufaanana segeza ba David Utalo bafaanana bati era otuuka era ogenda obalanga bagambala essuuti ez'amasamasa kyekyo waliwo ekiseera nze wenayagalira ennyo bebe Cool ne wenazaala nga nsoma omwana wange erinnya lyasooka namutuuma Zuwena nga n'empale nange njagala kusiba empale eringa enyonoonemu era nalinako empale y'emisipi ebiri bebe Cool wansi ki opa bebe Cool owensi ki bebe Cool wadda oli yalinya ku mmeeza ya kubanga nange bwenfaanana nga bwempulya bwenfaanana ekitegeera kati gwe yogerayo omuntu owagira omuyimbi nkugulye kyamufaananyako yogerayo kati abawagira alien skin kibamufaananya era obalaba era muddo bali awo kugamba ali awo aggressive nti oyo ne bwakusanga mu gundi ku bitaala nga ayagala kuyitawo ekimugira mutwe ayagala motoka gikuyisa ali awo tolina kyoŋŋamba alowooza tuvanyuma amaze kikola Makko njagala tu justifying statement yebaddewo omwaka guno almost okuva awo mu June nga batugamba wabadde bagamba nti alien skin agudde statement ezebeerawo paka olwaleero tujustifyinga okugwako oba okubeerawo anti olw'ensonga yagwa oba teyagwa tosobola kujustifyinga kugwako kuba si ffe twamuleeta ekisooka naye kati ate abakyogera tukole tutya anti era oba okyogeza busiru nagamba oyo yagwa because bw'aba yajja tosobola kumanya nti ndi lwagenda bino byogera nga wafangoni oba Makko gwe mmanyi no anti kati tuli mu wrap-up y'omwaka gye tuli okunnyonnyola omuntu okugwa alina okusooka okuba nga amaze ebbanga nga tafulumya music niyo nabadde afulumya alina okumala akaseera nga bw'okebera mu booking ze osanga mukooza amaseffuliya oyo abeera agudde ekitegeera because oba tolina bookings tolina sente zigenda kudda mu kukola music buto abo oba tolina luyimba lupya oba tolina kyokola ki kyotugamba lutambula naye naabaddewo n'oluyimba abaddewo n'oluyimba ekifiyadiwo yabaddewo n'oluyimba Alien Skin yakoze oluyimba lwa Christmas naye lwatuuka ku Christmas sobola okugamba nti asaza amaanyi
nti takyalinga we yajjira oba takyalinga we yaviira mu Kivulu naye tekitegeeza nti total akoze eki agudde. So ogamba gamanyi yasala amaanyi go gaasala si byebimu ya tebikyenkanankana nga we byali. tutunulire ekiriwo kati that is Nkwakiro festival nenaku z'omwezi 31 tugenda kugipimirira ku maanyi ge oba ekyo tukireke kiyitenga ebivulu ebyalebeerawo ku 31 mukireke ng'ebivulu ebirala ebibeerawo because that's a festive day. You can even get an idle person atalina waalaga n'agenda kubanga ekyo ekivulu kya nusu mutwalo gumu tekiweza yadde kiro y'ennyama kitegeera kati omuntu bw'otayingira Nkwakiro festival era Nkwakiro festival bw'etajjula oluba okola ki kitegeera dayibula omutwalo mungi mutono mungi sigulina ekivulu ekyetaano nekisala mutono oyagala kunyima mutwalo nga azidayo waka ate mpa n'ebiri batugambye olunaku lwa Nkwakiro it is a festive day tetusobola kulwata akinga ku maanyi ga musajja ne tumanya nti abantu abayise ne bajja wano Uganda tewali kitasoboka anti kati tusobola kennyini osobola okukola ekivulu ekisooka Saturday first abantu bakyakala nnyo. Saturday first eringa boxing day kati eyo festival is not even by the festival it's an event on a festival day ekitegeera kigifula festival mulimu agenda y'okugaaya kati so kati abantu bakyakala nnyo tuli mu government abantu bakyakala nnyo but era kijja kudetermine amaanyi ge gajja kudetermininga nnyo bameka abanakyakala wankulukuku because bwe banajja 13 nga tuga kale yabadde festival de katujjeko 10 kale bano babadde bali mu kisaawe naye bagambye kisaawe si kino ekisooka bali mu kiriwa si kino kye basambira mu mpira bali mu kali yakemandi ekima kya lufula simaje basalire nnyo bali mu kino kyennyini tebasobola bwa kisaawe kya Naalinnya kya mupiira sobola Buule ng'abalala bakibawa kati Naalinnya eyo ekisaawe ekyo kiraba nannyini kyo si mwavu ekitegeera aye n'ekirala balina principles ekitegeera kati gwe bivulu kibyolayo mu kisaawe ekyo bimeka wankulukuko bitono nasembye olaba akadongo kamu Waradeo festival tugenda kuba nga tutuuka ku kinyusi nga tumaliriza omugenda okumbulira abayimbi tuyinza okutunuulira ababadde aba outstanding ate tugenda nze wamma omulabi wa Carvton nze nakoze wano listi mbayiseyisemu mangu kakati bonna mbagase kayimba namba 10 omwaka 2013 Chaiwenjayi 2023 Chaiwenjayi Planet Omutume okatade ku namba ki 10 nimbe 10 zisinze yes nze balanzida wansi I'm basing on the attention to the song ne potential oluyimba ne kind of art ekisooka Planet Omutume mwana muto Planet yajja nga talina ssuubi nti agenda kuleeta oluyimba olufaanagana bweruti era lumusinga n'amaanyi n'aleeta ennyimba endala zaninyumidde nga sigiri mutwalo ne zitakola ekitegeera kati kakati Planet bwakola oluyimba ne lukola luli mu million kitegeera bayimba bameka abakola million wano e Uganda batono nga ne oluyimba lwa Bebe olwe mu America tulina hitinga million kitegeera leka gwe Planet Omutume yona gy'oli namba 10 yo namba 10 njikuwadde namba 9 when a song becomes a rhyme, a lullaby, it qualifies it to be a good song. Kitegeera kati no lullaby yo yabaddewo nti ne lujja n'ebintu ebyenjawulo. Ladies and gentlemen, namba 9 omwaka 2023 yempere olwa Crystal Panda. Namba 9 jiruwadde? Yes, namba 8 kuna onyumirwa nnyo empere oba abaana bo baagala nnyo empere. Nze mbawadde empere nange najagala. Eno list yo teri influenced by anyone. Teri influence. Okay, namba kulimba namba 8 ebiseera ebyo luyimba lulungi. Yeah, it was recorded well. It brings on what nostalgia. Bwaluyimba njukira nnyo love ya Jajja nange ne njukira nga ngenze bubebbere wa Jajja. Kitegeera so it's a special song. Ku namba 7 taddeko Alien Skin. City ya danger oluyimba baluyita kiti libiyita. Kitegeera Alien Skin yakola ennyimba nnyingi zino omwaka naye oluyimba lwolaba nti
yagezaako okufaayo ku principles za art lwe luyimba kitiribiita. Yes, ku namba 6 sigenda kuteekako luyimba nti noba numbers but the quality of production because it speaks to people. Wali obaddekaawo ne bakugamba ng'owakwanya omukazi ne bamubuuza ti naye bani abakulemesa omusajja wo bagamba ki era bajja kugamba mwenzi tayitibwako sikaati mwenzi tobigenda mwoyo mwenzi kati akayibwako nenteekako akawaiki benda baby my baby obwange so obubwo kakati ku namba 6 yes kati waliwo akayimba ka 2022 naye nga kajja mu guno omwaka ne bakakola video era ne kabeerawo ekitegeera era nkatadde mu guno omwaka 10/10 yes azawi yes ku namba 4 ntaddeko akayimba ka Fiki Gaza ne Chameleon banana yes kakati ku namba 3 nti ekintu kyokka tufunye mu Uganda ekiri representing ebweru ate nga kyasooka bweru abamusinga mwasooka kiwulira bweru nekidda wano lwe luyimba lwa Joshua Baraka nana ekitegeera era olwo lutadde ku namba 3 ku namba 2 ye remix y'oluyimba lwa Karo Kasita. This is the first year when Karo Kasita became serious and she earned it. Oluyimba lwalita Chekecha. Ku namba 1 oluyimba lwalita Bailando. Fabakebera data ku Spotify everywhere the most streamed song is Bailando and it's a good song. Yalukola nalukola mu remix nusigala nga lukola. Era bonus track yali alusindise ne mugongo. Bonus track bagiyita balipira boda. Eddie Kenzo Musuza. Ongeri gy'okutemu federation. Ati tugamba ayimbako kawuliza. Ali ku playlist. Linda ko makama list ye. Wenje okuddamu mbabuulire kyendayo mu list zino. Makko namba 10. Namba 10. Namba 10. Empere yakola bulungi. Crystal Panda. Tolusadde wala. Solo giteeka mu namba 10. Empere wana inade nja tuteeka mu 5 lwakola tutadde mu. Okay. Empere ekoze bulungi. Namba 9 yange. Nja kuleeta banana. Fiki Gaza. Okay. Nalo lutambudde bulungi nnyo banana. Namba 8 yange sijja kwawukana nnyo na Buule. Bijja kuba ebiseera ebyo. King Saha. Luyimba lulungi nnyo ebiseera ebyo. So namba 7 yange. Teyonoona? Asobola kwonoona. Namba 7 lwaki wera ayinza okubambala ebisuuti ebisimazamanza ayinza okuterawo babongoota. Oli mutabani wange. Nange mwagala nnyo mutabani we. So namba 7 yange nja kuteekawo remix ya Chekecha Karo Kasita. Namba 2. Yes sebo. Yes sebo. Nenda. Teko mabuti. Namba 2 namba 7. Yes, Chekecha. Namba 6. Balipira boda. Eddie Kenzo. Badde luyimba lulungi nnyo. Namba 6. Namba 5. Joshua Baraka. Onana. Mwana tatugamba bwe paba. Bwe paba eri ku namba 4. Bwe paba. Wana awenjagala okuwulira ennyo. Oyagala kuwulira namba 2 ne namba 3. Namba 3 we paba zemu namba 4. Namba 3. Kati bwe tugenda wano. Namba 3. Enyweze. Kwepicha. Totuna mabato. Namba 3 kwepicha. Ayi mukama bawinchumule kitagwawo ne kitangala ekyolubeerera. Ogenda watadde ku Chekecha. Adeko kwepicha namba 3. Namba 2. You know me city at danger. Alien skin. Newontisa. Bewo. Era yoyo. Vinka. Lwakola bulungi. Baluteeka ne mu Grammy. Lwagenda just nolema kubeera shortlisted. Twawukanye nnyo naye bonus track. Era nja kuzaawo pate.
pate ndeka nkube pate lwatambula bulungi nnyo. Kakati musoke mumbuli amateeka agafuga lisiti zammwe oba gafuga ennyimba ezisinze mu mwaka. Oli waba yafulumya oluyimba lw'omwaka oguwedde ne lufuga ezibaddewo omwaka guno kibi ki okubanga temumutadde mu lisiti zammwe? Ate oba gwetegedde guli mwaka guli lwaki tukwata? Era singa gubadde guno mwaka mbadde ngenda kukwata ono muwalaani Spice Diana. Sirejula nani wadde namba 3. In fact ne bonus track ndaje nsobola okuwa artist eyokubiri luyinza kuba luyimba lwa Muddwa ne Avapeace nalo lwakola bulungi nnyo. Naye kati tutwogera lwakola bulungi. Wano kyendese wendese. Anti kyolese tuli ku nnyimba za mwaka guno. Abafuba fizike bafuba naabwe. Ku 2022 asigale. Lwakwa kati justice tukuwaddeko zimu. Ne Kalo Nantonga abaddewo n'oluyimba ate nga lulungi. Kalo Nantonga abaddewo n'oluyimba. Ekyo ekyana singa kiva mu bya federation ebyo bwe. It has been just badde kerabide na bwerabizi. Kalo ebadde nnungi nnyo. Kalo ayimba by the way. Ayine namba mu countdown. Oliwa? Eyani. Mu 20 singa tuddayo mu 20 countdown. Singa tugera mu 20 countdown. Ayinza okubeera mu namba 10. By the way nga tunyuka on my countdown Kalo Nantongo kwali Spice Diana. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.